abantu abamu abeefuula abategeera balowooza nti struggle y'abantu be balondedde mu bifo okufaayo okulaba nga Uganda eterera n'okugiteeka weegina okubeera si kifo kye bakulondeddemu saani gwe balonze anedda wabula gwe omuntu sekinne omu okoze ekyokulaba nga wabaawo kyokyusa okulaba nga Uganda ebeere yeeyagaza. Mpuuga y'omu yavaayo n'agamba nti yakontributinga ebitundu 80 ku 100 ku babaka abajja mu palamenti abadalira opposition mu palamenti emyaka 2 n'ekitundu. Kati sooka omubuuze gwe Mpuuga emyaka 2 n'ekitundu gy'omaze mu palamenti okozeeyo ki? Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, we bali goina atwekumira ku Lubalusewa TV. Twebazamu akensuso mwena bali ku YouTube channel yaffe ya Lubalusewa TV. Nemuso kubatenga mugubira ensonga ngetu batuzirese. Program nsonga ku nsonga ajisa mulugege gange. Nona kulwayo tu community ate tusobola okubatenga
tubawa ebibi tusanidde ate okubanga tubatuusaako naganja abateekamu ensimbi esanise junior schools bano nga balina branches 3 okuli ekawanda matuga saako ne kawempe mwebale nnyo mwenna mwebale kubanga ate muwagira ne basponsa baffe tulina wali eri Mosh Media naye ate akikubira ddala bulungi nnyo mu videography photography branding posters byonna asobola okuba ate nga bikutuusaako mu mpeereza ennungi ddala producer bale njagala ompe omugenyi waffe olunaku olwaleero tusobole okuba ate nga tweyongerayo mu bulungi obutagambika sobo tusanze okulaba nate buuza kuba tulaba tusobole okuba ate nga tunyumya emboozi abatulaba ku Lubalusewa TV tweyongera okubeebaza okubeerawo ne mutugoberera twebaza okubeerawo ne mutugoberera akadde konna so ne olwaleero tukomyewo okubanga tubaako ensonga zetukkaanya zetubategeeza ezo ezabadde emabega w'amawulire tukugamba nga bulijjo ffe tujjawo ne tukugamba ebyo byotasobola kulaba n'amaaso go naye ng'olw'embeera eriwo ffe tusobola obigenda ebuziba ne tubikugirayo ne tubiteera ku mmeeza yaawo. Amin. Yes, okay nga tutandikiddewo yaliko mufti wa Uganda Supreme Mufti Sheikh Kasire Ndirangwa yasobodde okubanga aziikibwa wabula mu byabadde mu kuziika abaana basobodde okubanga boogerako eri eggwanga ne bagamba nti kitaabwe yabagamba nti ekisolo omuntu oba omuntu mu nsi teyeesigika bimu ku bimuse ng'otaddeko ne sukaali saako n'ebirowoozo ne stress zaako node nga bogera sima stress oza kiki kyolaba ekyamuviddeko ganti omuntu ensonga lwaki omuganda yagamba nti ak'obuntu si kante nti leero ente bwegambamo n'enkyamu nalulimmo naye leero ajibwa akugamba nti Katabira nkwagala nnyo enkyasobola okugamba sirabangako kintu kyenna kyawa ku nsinga Katabira kiri so omuntu yakyukakyuka abalinga budde sinzira nawe kyoba onkoze anti ye ente wali owuliddeko obanga ogikubye emigo enkera neekaaba bulala era esigala ekaaba bweti kuba teke nomanya nti esigala ekaaba bweki ekimu ekyo so simanyi kuba asinzidde oba bwatyo yabagamba naye ffe kyetusobola okugamba nti Katonda omwoyo gagulamuza ekisa byonna ebyamusobako Allah muyambe oba amugondeze kabuli kwafa obusiramu butugamba nti omuntu waba teyakola birungi mu nsi muno omuntu asembayo okuva ku ntaana nga bamuziika atambula ebigere 7 malayika ne zijja ezikubuuza okusinziira ku kitabo ekya Quran ekitukuvu okusinziira ku kitabo ekitukuvu Quran so wabanga waaka ebibuuzo buli kibuuzo kyogwa kigambibwa nti bakukuba ennyondo n'okkirira ensi 7 nodda so kati byonna tusaba Allah abimukingirize ebyamusobako Katonda amusonyiwe naye kibere kyakuyiga ne mu bantu abasigadde ku nsi ekisooka oba olina anti ngambye abantu abasigadde ku nsi bw'oba ng'olina kyokkiririzaamu kyogere bw'oba olina kyolaba gwe ekikunyigiriza nekiyinza okunyigiriza omuntu akwetoolodde nakyo kyogereko kuba ensonga lwaki ennaku zino osanga abantu nga bazimba ennyumba nga zabikomera baba balina bye beewala okimanyi nti omuntu asobola okuzimba ennyumba ya bukadde 8 nasaako ekikomera nga kiwanvu nga mita ziri 15 nga n'abantu abandirabye nti ennyumba eyo nnungi oba tosobola kugiraba nga ekikomera kigibisse naye nga lwaki yewala abantu bamwetoolodde na bugagga bwalina nga alowooza waliwo abagenda okujja babubbe naye singa abantu abo basobola okutereeza society mutubeera ennyumba ne utagiteekako kikomera ebweru amayumba agasinga tegabaako bikomera kuba society baziseetinga abantu bakolagana obubbi butono era n'ebitongole ebyokuwulira bikola omulimu gwabyo naye wano mu Uganda osanga omuntu ng'azimbye ennyumba ye ya bukadde 8 n'ateekako ekikomera nga kigiziiza n'abantu okugiraba nti mulimu ennyumba azimba ekikomera ekitangira ababbi nassaako omusirikale ku geeti nassaako waya bagbitatya babdi waya sengenge waggulu nassaako ne electric fence waya z'amasanyalaze naye nga wonna mbwatangira ababbi abagenda okumubba ne weebuuza lwaki mmwe temufaayo kutereeza society mwe mubeera
okusinga kute kuzimba ekikomera ne musaako sengenge ne musaako electric fences ne musaako n'omusirikale ku gate. Security bino giteka. So abantu mukole nnyo okulaba nga mutereza ebitundu mu mubeera okusinga okwegadinga mwengamu. Okay. Yes, tuyanze. Awo ngale tuvuddewo tugendako ku Mathias Mpuga nagamba luli tyali mukutalaga gwanga. Agenda abuuza ku bantu bw'abanyonnyola kikyajja nakyo 2025. Lera inayo kakyakapya. Yabadde keso Jinja. Naye mu bimbi yayogedde byagenze ku radio emu ejinja awo. Yagenti abantu tayagala nnyo bejjuse okulonda Nuupu mu 2021. Wabula ekyo kye balonda kyekyali ekituufu. Naye abantu be balonda tebamanyi kiki balondesezza. Ekisooka n'agera akagero n'aga nti osooka kuwa omuntu zaabu ye nalooza omuwadde mugaati. Kyakola bw'aba ayita addaka n'akwata ensawo ye gy'omuwadde eya zaabu n'agenda mu bbala n'anywa omwenge okakana nga bbaaga agyerabiddeyo. Be bantu be balonda okuva 2021 okutuusa ekisanja kino kigenda okukomekkerezebwa nti abantu tebaafuna kuba ekyamazeemu amaanyi. Nze kirabika olumu bwe tubeera mu studio naddala live ezo nze nnyinza okugaa nti amasimu olumu basaagala gata kuba bannajjinja kye baakoze Mpuga nga bakuba amasimu Chicken chuduleni. Naye olabaje abantu abamu abeefuula abategeera balowooza nti struggle y'abantu be balondedde mu bifo. Okufaayo okulaba nga Uganda eterera n'okugiteeka weegina okubeera si kifo kye bakulondeddemu saani gwe balonze. Anedda wabula gwe omuntu sekinne omu okoze ekyokulaba nga wabaawo kyokyusa okulaba nga Uganda ebeere yeeyagaza. Mpuga y'omu yavaayo n'agamba nti yakontributinga ebitundu 80 ku 10 ku babaka abajja mu palamenti. Abadde leader of opposition mu palamenti emyaka 2 n'ekitundu. Kati sooka omubuuze gwe Mpuga emyaka 2 n'ekitundu gy'omaze mu palamenti okozeeyo ki? Emyaka oba ebisanja bibi? Emyaka 2 n'ekitundu ate kisanja kiba kya myaka 5. Kati bamuwa mu leader of opposition akoleddemu emyaka 2 n'ekitundu. Ekisanja kikyuka oluvannyuma lw'emyaka 2 n'ekitundu oba ne bakuzzaayo oba ne bakugjayo ku bwa leader. Kati emyaka 2 n'ekitundu gye yamala ku kisanja ekyo kikyasobola okulaga bannayuganda nti kino nakikola. Yeetololanga eggwanga ewalinga ebikyamu nga byogera ne kikyusaako ki? Omuntu bw'ovaayo n'ogamba nti mwalonda NUP naye teyamanya kiki kye mwagirondera kukola era eriyo terina kyekoze. Era yabakakasiza n'abagaa nti bannange bannajjinja mmwe mwalonda era 2026 mukyuse embeera. Ani kati kyekyo twenkugambye bwe obuzibu obw'abantu abeefuula mbu bategeera ate ne bamala ne boogera ebintu ebibalaga nti balinamu yadde akategeera. Omanyi bagamba nti omuntu asobola okuba nga asirise gwe n'olowooza nti ategeera naye abikula akamwaka ebimuvamu bye bijja okulaga nti obedde omutwe yeetisse bookisi njerere temuli kalimu. Omuntu w'osirika olayinza okugamba owaaye ayinza okuba asirisa alina kaabala ensonga lwaki bakugamba tomala gayogera. Ne muganda nkagere yasosirika nga ali ku laptop alina byakola. Anti omunkabye omuntu bw'asirika nga waliwo ensonga naye lwayogedde lwafuula ebigambo nebifuula kifuula nnenge. Kati nkugamba nti omuntu ensonga lwaki bakugamba sirika okwewala ebiyinza okuddirira. Kati omuntu bw'ayogera kyexposinga obwongo bwe obutategeera okubooleka eri abantu ne bamanya nti kisassalala. So kati abantu abamu bandibadde basaana ne basirika oba ne bamanya njogera kyera nkyogereddewa. Kati omubaka Mpuuga ekisooka mu byonna nkugambye abadde leader wa opposition naye akoze eki okuggyako budget gye bamuwa n'akasiimo ke bamuwa. Sirabangayo omuntu gwe bawa akasiimo era nga wogambye abantu b'ebusoga ng'okyaweereza ne bakusiima. Akasiimo kajja ng'omulimu guwedde ne bagamba naye gundi atukoledde bulungi katumusiime. Kakati nkubuuza Mpuuga ye kiki yakola? Abantu b'ebusoga ssebo bageze wadde mutuyita basoga naye temutumanyiira ate mutyo. Ani kati tolaba yabadde amanyi agenze eri basoga nti abantu bamu babeera eno balowooza mbu abasoga olw'okuba balimi ba bikajjo mbu bongo tebukola. Naye nze ebbanga lyonna lyenkoze wano eno ne masomero ge nnasomeramu
owabiranga abaana abasoga babiranga bagezi mu class n'amasomero head teacher abasinga bava mu east kati gwe ngugamba mbu abasoga era tebategeera mbogenda obogereremu oyo kasasiro waabwe so kati kyenkugamba Mpuga ye asooke yirabe nga ye kiki akozeewo alowooza banaamala kumuwa bwikifo nti bamulonze kati yaleesa ababaka bangi mu parliament n'abaako kyakola bagamba kali bakenda okalabira ku mukonda yonsonga lwaki ku TV gye twagenda okukola eno so kugire nkuterezeyo munnange ku TV gye twagenda okusaba emirimu bwe bakuwa interview tebakugamba nti kola program ya saawa bakugamba imedia wali yogerayo sekendi za 3 tulabe balabe ekyo kekitono kisobola nti musawa asobola okukolera mu kyo n'omuntu afumbye ebijanjalo tamala kunyiga ku ntamu yonna kumanya nti biyidde alondamu bibiri alondamu bibiri n'amanya nti ekiri mu ntamu kati kyenkana bweki tosobola kubijjamu byonna nti kambinyigeko byonna okulaba babiyidde era oyo olamu n'ojjamu bibiri ebisigadde n'obizzaamu ate lumonde naye lonyiga ku lumonde yo omugerera budde n'omanya nti buno obudde ayinza okuba abayidde so kati Mpuuga akaseera ke yaweebwako mu parliament gy'emyaka 2 n'ekitundu we wandibereddewo kati olupimo olulaga nti okusinziira bye yakolako emyaka 2 n'ekitundu singa kati abantu bamuwa obuwagizi bwabwe asobola okubaako kyakyusa naye Mpuuga kiki kye yakola ye abantu b'e Masaka kiki abakoledde gwe Mpuuga wali owuliddeko abantu b'e Masaka ndabye bulabi ku Idi wano mbu awadde basiraamu bisambi byante bisambi bye nalaba byali atemyetemye naye gwe abantu b'e Masaka obabuuza ebizibu bye mwatuma Mpuuga ne byabasuubiza okukola ku byo yabikolako oba bo bali bulungi ab'e Masaka Mpuuga gyakoledde teri bulungi bwe balina wano mu Uganda teri bantu bali bulungi bw'obeera nga abantu babakiikirira bukiikirizi olaba nono gwe nagambye gwe nayogerako juzi bali omunsi tebamutwalako teyafunirako obuzibu mu kyalo eyo gyakiikirira ne bamutwala ku ddwaliro erisinga amaanyi mu constituency ye naye bagenda okumutuusako kataafe era bamuleetera buleetezi kyopa n'emubuusa kyekino kye nakugambako nti buli mubaka balina okumujjanjabiranga mu malwaliro gyakiikirira bali omunsi bamutwala mu ddwaliro gyakiikirira erisingayo amaanyi walaayi bamutuusa mu Butanda nga bwatalagga ebiwundo nga bye biri mu ddwaliro era bakola butawera okutampala okufuna obujjanjabi naye nga tagamba alina abantu bakiikirira eyo so kati Mpuuga ebigambo byayogera alina okweddako bwe kibeera ayinza okukinagamba nti abantu abamu wano jasi babajjako bujjakawero ne mulyoka mumanya aje yaani omusajja asobola okubeerawo nga yeewaana nti nze mu nsonga z'omu kisenge ndi muzibu nnyo naye Katonda wamuvaamu empale ye neekutuuka lulaba akasubi bulijjo ke yeewanyisa mu mpale kaza okuba katono naye nga manyi sabo waliwo obulawo obutono sobe nga bumanyi okusiika tosobola kulira kalawo katono kukatabuza seppicha egenda kufumbira abaana muceere ku ssomero akalawo katabula muceere gwa waka akalawo katabula muceere gwa waka naye ogw'essomero era wabeerawo eddawo lye baleeta so nalabako mawe yagamba nti abantu abamu tugenda kubalaba nga obuwero buvuddewo naawe ekyokulabirako nagamba kyengenda okuba ku Mpuuga asobola okuba nga yayadde ayambadde ekkanzu ku mukolo naye nga munda mulimu empale ya bituli kati amazina bwe ganyumye ng'alaba azina ekkanzu emutega ekkanzu n'ajambusa abantu kwe kulaba nti bannange bulijjo empale eri munda biraka ate nga kuliko ekiraka ekya yero ng'ebiraka ebisinze ku mpale bya kyenvu naye ng'empale eri munda myufu kati yoyo nti asobola okuba nga abadde ebbanga lyonna abikkako naye kati omuntu omutuufu mbuba musobola okutuuka nembulaba tasobola kuŋŋamba aje nti omuntu asobola okuba nga agamba Uganda mbi naye ng'ebbanga lyonna n'enjiri gyabunyisa tewali kigambo kyayogera nga kiraga nti Museveni oba akoze bubi kino oba wa Uganda yetaga okutereezaamu kino naye ng'ebigambo byayogera binalaga Bobi Wine mubi ekisinga okukozesa Bobi Wine ayinza obutaddamu kwagalwa mu Uganda muno mu bannabyabufuzi abasookawo kuba bonna ababikudda abambudde engoye ne mulyoka mulaba empale mu ndanga za kyenvu bulijjo n'agambye bano bulijjo ababaga nti tutoba kati guteberezaamu okuva Mpuuga we yakyankalana ne NUP nga bamugambye okubba obukadde 5 yeetonde n'agaana
ddala kigambo kimpuga kye yali ayogedde ng'alaga nti baagala kukyusa obukulembeze oba okutereza Uganda ebire Uganda yeyagaza. N'empuga buli walaga tawezadde abantu 5 mulaale. Abatateesereze bulungi. Banone ki? Omuntu kugambye omuntu obeera omaze okwati aje nkugambye empale webe maze okugwa. Buli mukyala abadde akwepikira n'alaba ng'olinayo kasubi era buli bulaga baba balina kwesamba. Okay. Ate baba bakyakwagaza ki? Okay. Okay. Full figure agenda ali mu campaign y'abantu abagwa mu 2021 wabula agenda ategeeza abantu nti mulache mwakola nsobi yatuse wane mukono ewali yali Honorable Mukono Senyonga yali Honorable ono yafirwa abaana no Kibule Honorable Kibule n'abaga nti banne mulache mwakola ensobi mumanyine gwe mwalonda olabanza ali eno mumanyi olabamulonda babatyanga tebamumanyi ngabalaga mti bamumanyi abantu beeri bafukamidde betondedde Kibule tusonyiwe taata tetulidda mufulufika n'abaga mwetonde bawo mwetonde mwakola ensobi 2026 munadde mwakola ensobi nti nedda fulufika alina wala buli wagenda abantu mbuwe bakolera ensobi wonna agenda abatereza olaba nti kampeni ene nekola omanyi ebintu bino nze ebimu nja kubigirageranya ku ngero z'Abaganda nti wabaawo ebintu bye baba baalaba nga biri baawo olubeerera. Abaganda bagamba nti omuntu w'otuukira okuzza omulalu mu kyama omukuba akamu omugambye naye olaba ebintu obiraba obitambula obubi ng'otegeera ozizza omulalu mu kyama awo omanya embeera ebeegaanye abategeera baba babuze oba mu bantu abakulinaanye bonna baba babuze. Kati aje omuntu w'otuukira okukwata fulufigo omutwale kulaale kitegeeza oba otuludde mu east mu west mu north mu south ne mu central ng'abategeera babuze. W'otuukira okukwata fulufigo omutwale kulaale akukuyegera abantu naye nga naye ne bwe yeesimbawo ku bwa ssentebe Royce teryasobola kumuwa embeera ebeegayegayi. Kyo kyenkugambye nti omuntu ategeera bw'okwata omulalu n'omuzza mu kyama ng'omwebuuzaako ku bijja woonotambuza amakaago kitegeeza otunudde yonna mu nsi nga tewali muntu oba n'abakwetolodde nga tewali asobola ng'omulalu yekka gw'olaba oba nga kasambattuko. Okimanyi mu ntalo mu kasambattuko nawulyako nti n'omukyala eyalekawo omwana n'akwata kapa gye yaweeka ng'emundu etokose emundu yatokota mu kuyoola yaloyola kapa n'agisiba ku mugongo yagenda tuuka mu nsiko gye badduse okwekweka nga kapa gyajjayo ng'omwana wamulese. Kati ebiseera by'akasambattuko byebyo ebyobufuzi bwe bituukira okugyamu abantu nga bafulufiga gwe ng'omuntu nga omuntu Kibuule abaali batwalibwa nti bawaggulu nnyo tebasobola kubaako bantu ba wansi be basobola kwesembereza. Akadde kano nga Kibuule yasobola okuyita fulufiga amumatiriza abantu babeeko nti bajje bamulonde awo manya embeera ebeegaanye. Naye kakati mu bya bulijjo osooka ne weebuuza kakati fulufiga abantu abagenda kubagamba ki? Era yabategeeza nti bannange mwakola ensobi 2021 naye kati kiki ekiraga nti bakola ensobi? Kati balonda abantu tebalabika mu bantu mu Bakibuule bagabanga ku nsimbi bakolanga projects. Obuvunaanyizibwa obusookerwako ku mubaka si kugaba nsimbi aje yensonga lwaki era bagamba nti ng'omuntu ono oyagala akulaakulane tomuwa kyannyanja muwe eddobo. Era n'enkola ya gavumenti etambula ey'emyoga parish development model ebyo tebibeerangayo mu nsi yonna. Gavumenti kekwata ensimbi enkalu n'eziwa bannayuganda oba abantu bonna awo omanya gavumenti batebaagalizangako. Ate nga waliwo abakiwaana ne bagaba teri muntu gavumenti kijje mugamba nti mbinga ekuwa ne ku ssente n'ekuwa akakadde gwe n'ekuwa akakadde. Teri muntu gw'oyinza kwagala kulaakulanya ng'omuwa ssente enkalu oyo taliiyo. Muwe magezi oba muwe entandikwa muwe magezi gafuuke entandikwa. Kati omuntu avaayo eri n'akuwa ssente enkalu oyo aba takwagalangako. Bw'abanga alina kyakwa mpozi ng'akugambye bugambi aje mbadde njagala nkwokyeyo naye nga soso olina kyakwagala. Baleeta yemyoga gye bagabanga $350,000 yali myoga
emyoga giri mu bibuga baziwaako ababodaboda wabula bakomawo nga baagala okuyita mu abo bye baawa biki bye batuuseeko omuvubuka yavaayo n'agaa nti baatuwa emyoga naye tebatusomesa bulungi sente zo zayonooneka twagula piki bbiri zonna ne zisaanawo era tetulina adde 10 kyamu wabula kye muba mukola engeri gye tubiyize mutwongereyo 5 tulyoke tukitegeere emyoga kyeki. Nze nkugambye esente ze bagabye tezisobola kulaakulanya bantu. Esente ngabe tezisobola kulaakulanya omuntu olina kumuwa magezi. Kati kibuule y'omu ku bantu abamanyiddwa abali balina ennyumba eziringa ng'olubiri era n'abaana b'okufa bagwa mu swimming pool ey'oku nnyumba ye. Naye nga olubuuza abantu b'okiikirya bo bakoledde ki? Nga tewali. Ekisooka omulimu gw'omubaka President Museveni yakkakkanya nnyo obubaka bwa Parliament okusingira ddala aba NRM. Bwe yatuuka n'agamba nti bw'obe nze kyenjagala temumpa bategeera newe mumpa abasirusiru abapumbaavu abalwala kasumagizi niwe babeera nga tebajja kukiika kasita mbeera nga nina ensonga zange zenjagala okuyisaawo ne bajja niwe babeera nga beebase ne mbakoonako ne nkugamba wanika. Kiba kimala. Yagamba abantu nze temumpa abantu bategeera sibaagala wabula nze kasita mumpeereza abantu nga wemba nina kyenjagala okuyisaawo newe mukoonako nga badde mu Parliament nga yeebase ne mugamba wanika omukono nga ajja kuwanika kyenjagala kiyite nze abantu mba mbagyeeko engalo sina kirala kyembaagaza. So kati tulaba eggwanga nga omukulembeze kyayagala kiyite kyekiyita so si abantu bakulembera kye baagala kiyite ne kiyita. Kati abantu ba NRM bonna gwe kyolina omumanya tebasobola kubaako kye bayinza kukola mu Parliament awo era abantu bw'olonda omuntu wa NRM ng'osobola asobola okulwanirira mu nsonga yonna ekyo obeera weerimba. Newe bajja ne bakumatiza batya bajja ne bagamba nti muweereze abantu abanaakola n'omukulembeze w'eggwanga babakolere naye nga balonda n'abamu babateekayo bweteesi nakugamba waneno yani omubaka yali owanansa na municipality yatuwanga enkoko enkoko ate nga zibazabuza mu bwavu ye kasule sebunya bagamba nga mulonda aba NRM abanaakolagana n'omukulembeze w'eggwanga kati mbuuza omukulembeze sebunya ye yamuwanga nkoko lulyo lwakusatu lutya. Nze nkugambye gwe kola save mu Munasa na municipality sebunya yonna gye yagaba enkoko nesimanyi lwaki bannabyabufuzi bagaba nkoko kyama kye kiri mu nkoko zezangu okulaakulanya naye nga ate bakuwa enkoko naye lwakuba nja kubogerako nti munnaffe bakuwa enkoko naye nga akasawo k'emmere akasookerwawo ka mitwalo 12 naye nga bakugamba ku kasitaata mitwalo 12 kati mufuna mpola wansi asobola okuraisinga emitwalo 12 okufuna ensawo ya starter. Bagaba enkoko nga lulyo lwakusatu basooka ne bajjako nti bajjako cream enkoko ezisooka ne bajjako cream owokubiri kati buno obukoko bwe bandegambye oba buno tubusule kasasiro bufiireeyo ne bagamba ani anaatwala bwe buno obukoko bwe bagamba mbu bw'obogera bwe mmere ino buyitamu n'obukoonako bwe buyinza okuba bwegasa bwe obwo busobola okulya naye ne bumala omwezi nga buli bwenkana ng'enkwale. So kati ababaka abamu okusingira ddala aba NRM tebasobola kukolera bannayuganda. Nagambira wano omubaka wa NRM tasobola kugamba nti njagala nnyo President Museveni ate njagala nnyo n'obwakabaka ebyo bibiri tebigatta kuba obwakabaka bwagala birala n'omukulembeze w'eggwanga naye ayagala birala ate nga biri contrary ku by'obwakabaka. So kati we tulira era ebintu bino kyabiraba nnyo bingi Fulufigere kyamulabye walala nga atalaaga bo aba NRM balina muli akalowooza nti alina abantu basobola okukyusa ne babalonda naye gwe teebereza omuntu singa aleta Kyagulanyi ku kalulu amukampeeyiningire gwe nolota Fulufiga. Bwe babeera nga bagamba nti NUP bavuma naye nga te gavumenti abantu beera bavuma mu NUP bewa ssente ne badda ku ludda lwayo olwani aba promoting okuvuma ekituufu bwe bagamba nti aba NUP bavuma aba NUP basinga okuvuma era bavuma buli kiramu
naye nga te gavumenti ye eriwo okusipotinga bavumi nebagula nebaza ku ludda lwayo ate era ne batawumuza kuvuma ne basigala nga bakyavuma kati ana aba promoting okuvuma kitegeeza NRM ye basinga okupromoting okuvuma wano mu byobufuzi bya Uganda so kati bonna abapangisa naye mufune abantu ekisooka abali credible abali reliable funa omuntu anakunoonyeza akalulu nga buli bwayogera omuntu asobola okugamba ye kyayogedde kituufu era nga byakoze birabibwako naye okwata abantu nga bafulufi asobola okuvaako akadde ako nakubirawo n'ekigambo ekinene ennyo ku stage kwanoonyeza akalulu oyo fulufiga asobola okuba nga alina ekigambo kyayogedde ne wabeerawo omuwagizi abaako kyamuddamu kyatayagadde n'amusinisa ebinnyo naye nga tazze kuperereza balonzi kubaako omuntu gwe balonda era abantu abo balina kwebaza Kyagulanyi abafulufiga kuba singa tabadde ye abo singa bakyali eri mu kutunda walagi gye babajja fulufiga yali atunda walagi awo kulwe salama awo ekibuye ngainawo kakiyosiki nga atunda walagi no kiza kuvadda mchala mukozi naye era yali kabukiyosiki buno ngainamu ne buno butoti omanye butoti ne bakugatira buli kika bwakata ngainayo no kabaawo ebyo fulufiga byalimu naye Kyagulanyi yajja NRM nemulaba nti muvumi mulungi naye kwe kumuwaka ekifo okubaako ne watuuka olutalo luli wakati wa Frank Gashumba saako ne Ajati Namyalo Uzia lutabuse Ajati Namyalo Uzia agamba omusajja ono okumanya munnanfuusi nnyo Gashumba ye yamujja n'embwavu yakamwa milioni ezisoba 5 era ina ne we yasayininga naye Gashumba agamba ebigambo muzeeyi tova ku maini yabireeta kuvadde bakikane Gashumba talina mutwe ogwo Gashumba talina mutwe gusobola kuyiiya lwaki ebyafaayo bya Gashumba biraga mufere ebyafaayo bya Gashumba mu mateeka mu makooti emisango gibaddeyo nga Gashumba avunaanibwa kuba mufere omuntu ng'olina passport esukka muimu omuntu alina okuba ne passport egi bw'osangibwa ne passport ey'okubiri kitegeeza oba mufere Gashumba yakwatibwako ng'alina abazungu baafeze mbw agenda kubaguza zaabu naye Gashumba ng'ayinza kujjawa zaabu nga bajjeko emitwalo emeka egya $. Gashumba ye nga ye Katonda yamutonda mu nsi ndowooza nga azze mu nsi kukaabya bantu kubafera kukola lukujjuku Matugga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matugga Kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matugga Kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matugga okudda Kasaalirwe so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri e Matugga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Egombe ku luguudo oluva e Matugga okudda e Ssemuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutweyino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matugga Estates Properties gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa, kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze
tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti emu 56 19 87 oba noti 75 noti 16 38 ate ng'osobola otusanga Matugga. ate gwe yandeetaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Amyalo yagenda Gasumba munankwe kayagaliza Gasumba naye n'awanda omuliro gwe. Mukazi gwe genda onaabeko toli bino tokola biki. Kati kankugambe kino, omuntu yenna aje olabira omuntu nti tategeera kwe kulemerera okurizoninga n'avuma. Bwe mubeeranga muyina ensonga gye mwogerako awantu wonna, singa oli omuntu alemwa okuteekawo ensonga eyesimba emukakasa nti mutuufu n'avuma buvumi, omanya ye muntu asembayo obusiru mu nsi era abatalinamu bwongo butegeera. Omuntu teekawo nsonga abantu bo balabe nti ddala kyayogedde kituufu, naye bw'ovuma kitegeeza oba bwekangabiriza oli aba alina ekigambo kyayogedde kikukubye ku ggumba nawe kyowulya nti kituufu ng'ensonga gy'olaba eyinza okubeerawo kumpi awo nga tolina ngeri gy'osobola kugibiitinga nga ky'osobola okuzzaako kuba kumuvuma. Gasumba abadde ayogerwako nga yayitandikawo n'enkola ye yasisimuka Uganda. Yiba ne yalaga mbulyayo omuntu kye yasisimuka yali abagamba kola ki mulimuke mugere mukole mbusimanga bya bulimi simanga bya biki yalina ki program ki anti nga womanyi omuntu were omufere atekawo ebintu producer gamba sisimuka Uganda jeri yasisimula baani okusisimuka so siyamba Uganda sisimu nedda oyo omuwala gwe yayamba kitufu yamuyamba naye Gashumba tosobola kuvayo n'ogamba nti n'omuntu gwennyambye aye n'obaako abantu abasoba mu 10 bookaabya. Bw'ogamba tulina omutima omulungi sigala ng'olina ogwo naye tokolayo kirungi kimu n'okola ebirungi ebibi 8. Kati Gashumba talina ye omulimu gwe ye kyasobola pokopoko nkole kino nfere bano nfunemu kasente ntasobola Gashumba tasobola kubanga alina strategy mu mutwe esobola okugamba mbu kankole business n'empe sente teriyo tasitaina kya obongo tabuyina Gashumba yasoma ki waliyo kosi z'okwogera ndize kosi gye nakola yakwogera nakuvuma buvumi bantu taliyo Gashumba ye afere n'omukutu ogumu gw'amawulire gwamufulumyako ekiwandiiko kyegutavangayo okusazaamu baagano kisazaamu kyona afere era tumugobye ku mpewo zaffe naye wayitawo akaseera katyona ate ne bamukomyawo nga tebasazizaamu kiwandiiko. Nalaba Waiswa agamba bw'aba ogwo omukutu teguvuddeyo kyogera yajja sigala nti afere kituufu wabyaliko ne mu kkooti byaliko ne mu kkooti era ne bamuteekako n'obunyogoga ne bamusiba nako kufera. Olaba nga tabya lujja kuggwerawa entalo be bamanyi ekisooka bombi balwanira ssente. Gashumba alaba oli ayinza okulinnya mu mukutu gwe gy'abadde aferera kuba kati toyinza kugamba Gashumba talina muntu gwasobola kutuuza n'amukyusa kudda ku ludda lw'abaaliko nga yabaleese Gashumba naye gw'omanyi abantu babbye nga yerimbise mu PRU eyo ninako ne gyemanje gye baali bamukyaza nga simaye coordinator simaye mwogi simaye biki wa PRU n'abagamba okujja mu mpe milioni 3 naye nga abategese bagamba ba PRU bamuyisa abeerenga omugenyi omukulu n'abagamba okujja mu mpe milioni 3 okubeerawo kati yaba agenda kugattako kupirawo wammwe oba agenda kumuyiwa mu ttaka omuntu nga bw'atyo. So bwekisoka bombi banoonya byanfuna. Naye lwaki wabeerawo ebintu bwe biti buli tutuuka mu kaseera k'akalulu? Namyalo ye agamba bamukube ekikone wa Museveni agamba omuntu akikulembeddemu ye Gashumba gwagamba gwe yayamba gwe yawanga n'ekyokulya nga talinamu yadde ebibiri. Gashumba buli woolaba Gashumba manya abalawo byanfuna
Gashumba talina wayinza kubeera n'ogamba mbu agenze kukola nedda. Buli wabeera manya aba abalawo byanfuna. Era kasitaabya ne biggwawo ng'adduka. Bw'awunyiriza n'alaba nga ebiriwo bitono alyawo kaalidde n'adduka. Bw'aba tabirabyewo adduka buddusi n'atandika okwogerera ebisongovu. Producer badde omugamba ki? Ayagala baaga ye. Baaga emwetikira buki. Alina byasonseseemu. Okay. Tweyazege Lubalusewa TV mena gye musinzira okubanga mutugoberera. Tuli ku YouTube, TikTok, sakona ku Facebook. Mwe bali kubanga ate mutugoberera obulungi obutagambika. Tulina Katabira Muhammad munnamawulire ate nga mutunuzi wa nsonga. Sobola okuwayamu ku bino babiri. Sobola okuba ate nga tubatuusaako ebyo byebadde omanyika akatono. Nitusobola okuba ate nga tubyogera. Alabako amawulire ng'abaana batutte kitaabwe mu kkooti. Aganye okubawa. Naye abaana b'ennaku zino tebakyasaaga. Aganye okubawa ki? Aganye okubatemera ebyabwe ku ttaka lye. Abaana kati atuuka n'agana eddadi kiki nga totakati. Lwaki tovaawo ate eddadi nga tatunda. Mulimu abantu nga tebatunda mu nsi ng'ettaka lyabwe ebyobugagga byabwe bagabbirekawo. Naye ng'omwana alaba abaana bamuyizaako Range Rover. Yanga bannaye lwaki siirayo kapulimo. So but abaana batwala tatabwe mu kkooti nga baagala kkooti bagabane. Bagabane. Kati byavudde ku maama ne taata byazze ku baana. Mu mateeka ga Uganda omuzadde asobola okuwa omwana we ng'asiimye willingly mu bulamu ewa buli ebyobugagga ebyo bidda mu mikono gy'abaana nga nnyini byo amaze kufa taata waabwe. Era kati awo tewali kkooti kyesobola kubawa mu byonna. Nenga kwebyo ekyobugagga kyoba oyinako obuvunaanyizibwa kyekyo kiri mu mannya go. Nze wemba taatawo kyensobola okukolera mba nsobola kukulabirira ng'oli wansi w'emyaka 18 oba onvunaanyizibwako butereevu. Naye kasita ogisukka oba toyina ky'ocomplaininga nze kukuwa. Naye kino ate bwe mba ndaba nga taata atunda ebintu abimalawo mbasobola mutwala mu mateeka ng'atunda byewamuwa oba byewamukolerera. Taata kati ffe tuba tunabeera tutya nga taata ettaka lyaffe. Taata aba yasikira bisikire nti bya jjajjaawe. Abaana basobola okomplaininga singa taata emaali gy'atunda nga yali ya jjajjaawe. Kuba eyo tebayiye ebeera mu lunyiriri lwonna bwe ruti buli muntu anaabimudira mu bigere. Jjajja aba yabalekera mwena. Naye kasita omuntu abeera nga yabikola bibye nga biri mu mannya ge yabikola ku ntuyo ze toyina ngeri gy'osobola kumulemesa mu kubitunda. Ne waaba ebitunda byonna ne biggwawo ne mudda mu muzigo. Abaana amateeka tewaliwo tteeka lisobola kukoma ku taata kutunda bintu bye. Teririiyo. Naye kino abaana engeri gye tubakuzaamu y'ensonga lwaki ebintu ebyo bibeerawo ebyo. Bakugamba nti omwana muteeketeeke tomukolerera. Wadde gwe osobola okuba nga wakulira mu mbeera mbi n'okola ebyobugagga n'ogamba ebyobugagga byange bino saagala abaana bange baboneebone. Naye mu byonna ekiba kisookerwako bawe social capital. Omwana tomulaga nti buli kimu kiri ku kakeeka. Ne wobeera ng'olina obusobozi bwonna obumukolera ekintu abeeko kyakusaba okimumme. Omulage nti si buli kimu nti kibeerawo, si buli kimu nti kibeera ku mmeeza. Olwo ebyokwekolerera mubeeramu ekintu ekimu n'omugamba wadde obusobozi buli naye kino tojja. Omwana akusaba laptop n'ogimuteera. N'akusaba simu n'ogiteeka. N'akusaba essimu enene. Akula nga tamanyi bulamu bwakukakaalukana mu nsi. Atuuka nga tamanyi nti basonda n'osonda ogula ekintu. Aba takimanyi ye aba amanyi buli kimu tukuze buli kimu bwekiri. Y'ensonga lwaki omwana oyo asobola okutuuka n'ajeema okusoma kuba alaba buli kimu akirina. N'ajeema okukola alaba buli kimu kyeyandyagadde akifuna. N'ajeema okukola buli kimu naye nga yamanyi taata yankolerera buli kimu kyenjagala nja kifuna. Kati singa omwana oyo atuuka mu myaka emikulu aifuzinya obuvunaanyizibwa abawala batandise omusaba kasente oluusi avulina gwafunyisiza olubuto obuvunaanyizibwa bweyongedde. Bw'alaba nga taata takyalina inkamu gyamuwa y'amaanyi atandika okutunulira ebyobugagga bya taata ng'ate n'abirabanga ebibye. N'ekirala abazadde mbakubiriza tukolanga ebintu by'ebyobugagga n'obiteeka mu mannya g'abaana. Kuba bw'okola ekyapa kye eky'ettaka n'okisa mu mannya g'omwana
ate gwe tata ne wutuka ng'olina obwetaavu bwa ssente ng'oyagala okitunda oba tosobola kitunda kuba tekiri mu mannya go tukayita kayinjo so tukanga akayinja kakuli mu no akantu ne ku kintu kyantu nga ate wakijja ate wali nti omwana tanaba kuweza myaka 18 kale waba omwana aweza myaka 18 olina ate kutula ku mmeeza noga mwana wange nakye nali nkoze kino nekino kibadde mu mannya go naye mbadde njagala tukitunde nkole kino naye omwana waba under age ng'olina waliwo ekyobugaga ekiri mu mannya ge taata oba tosobola kukitunda kibayita akatijjo ne bw'okitunda oba otunze empewo omwana abatana batuuka kwetegerera kugamba nti kino ekintu kyange kankitunde ate oba tokyasobola kikyusa kiza mannya go ekintu nga kiri mu buwandiike kiba kizibu so enkuza y'abaana kintu kikulu nnyo mu kuza abaana kisooka nga batya Katonda nga batya abazadde mu kuza abaana nga basobola okwekolerera ne woobeera ng'olina ebyobugagga bingi omwana kasite omukuza nga asobola okwekolerera bino byonna oba tosobola kubituuka tweyanzege olwa Iran ne Israel producer soko mpeka notebook kangaawo tumeze mu lutalo lwa Israel ne Iran Iran isesebula wanene wali Israel ekuba musawe nene wabula ate ekimalamu amaanyi nti ate bali badde beeraga eryanyi ate president wa America Donald Trump omanyi buli olabanga abatulaba omuti guwaguka abasajja baagala obulamu olaba gwe waddukako okwo ekkonkome lyasalako juzi nga tukola shoka todduke obulamu bwagalwa okay tuli ku lutalo lwa Israeli wamu ne Iran wabula president wa America Donald Trump yasobodde okuba nga aluyingiramu natandika okulaga ebyuma ebizinga byonna naye baaba ebintu biri bikuba akabuga kola badde bazimbye obulungi dakika 3 nga kaweddewo olutalo nosooka olutubaliremu ekisangalizemu lugenda kuggwera mu kiro ekyakeeseza olunaku lw'eggulo America yasitudde ennyonyi zaayo okuva mu America nezigenda nezisuula bomu muzimu mugamu ku makolero ga Iran aga nuclear abantu abamu babadde bagamba nti America eyinza okukalubirizibwa okuyingira mu lutalo luno mu butereevu era nga bonna abatunulizi b'ensonga bagamba kino tekisoboka kubanga balaba kisobola okuvaamu ebintu bingi nnyo naye mu kiro kyakeeza olunaku lw'eggulo omanyi Iran mu kuzimba amakolero gano yagazimba wansi w'ensozi ekigulumbya America ne Iran omutwe ne Israel omutwe nti Iran yakola waliwo ekirungo kye bayita uranium ekivaamu nuclear nti Iran uranium ono asobola okukozesebwa mu bika bingi wabula nga wabeerawo omutendera gwatuukako nga asobola okukolebwamu bomu y'ekika ekya nuclear nga amawanga gano America ne Israel nga tebaagala kino kituukewo nga baagala Iran kale weebeera nga erina kyekoze ekome kola bintu byonna bya bulijjo ng'ekolamu amasannyalaze ng'ekola n'ebikozesebwa mu malwaliro kuba bingi bikozesebwa ekirungo eki kya uranium ng'ebyuma ebikalirira abantu kansa n'ebino ebiri byogana emulago era birimu ekirungo ekya uranium ekyo kivaamu nuclear so kati amakolero gano Iran bwe yali yagakola wansi mu nsozi ng'era esuubira nti obulumbaganyi busobola okugituukako kati waliwo mu byonna waliwo ekkolero ekkulu baliyita Fordo liri mu Iran lino lyekkolero ekkulu naye nga balizimba wansi fuuti ezisoba mu 305 okuva ku sea level kangambe sea level okuva ku ground okutuuka wansi awali ekkolero lino nga waliwo fuuti 305 nga buli muntu olaba baagala okusaanyawo ekifo kino nga mu nsi yonna guli omuzinga gumu ate ng'esobola okugusitula era ennyonyi emu bagiyita B2 bomba ate nga mu nsi yonna eggwanga lya America lyokka lye ligiyina ate nga mu nsi yonna mulimu ziri ennyonyi 19
munsi yonna omuzinga guno baguyita massive ordnance penetrator nti guzitowa kilograms omutwalo 1,13 nezigwamu kitegeeza ze tani 13 n'obugwamu nti gusobola gukuba ne gusima wansi okusobola okwabya ebiri wansi eyo so kati nga mu buli ngeri yonna Israeli terina busobozi busobola kuba kolero lino ebadde nga ejje gukusulako bomu naye nga wansi tezisobola kutuuka nga Amerika yokka yeyina obusobozi obusobola yeyina ennyonyi munsi yonna ng'ennyonyi eri emu esobola okusula omuzingo ogwo nga n'omuzingo ogwo munsi yonna Amerika yeguyina so kati mu kire kyakeza olunaku olw'eggulu Amerika yasitudde omuzingo ogwo ne bomu ennyonyi ya B2 bomba yagwetisse kitebereza nti zabadde ennyonyi 6 nkugambye mu Amerika yine ennyonyi zino Amerika yone yine ennyonyi zino 19 kitegeeza za amaanyi nnyo ennyonyi esobola okusitula tani 13 erina okubanga nayo y'amaanyi ate nga naye ezitowa kati Amerika yazisitudde nezigenda nezisula bomu zino ku kolero lino likiza lyasanya ekisooka mu byonna Amerika omuziga nguno ebadde tegugezesangako wabula nga bannasayansi abagukola balowooza nti nga omuzinga gumu we gukuba gusobola kukkirira fuuti 200 tebereza nkugambye kolero liri mu fuuti 305 naye nga omuzinga we bagusuula gusobola okukkirira fuuti 2 bugutuuka wansi ne gulyoka gutulika kati baleese ennyonyi nga baagala basooke bagusuuleyo gukole ekkubo then basuuleko omulala gukkirire gutuuke mu kolero wansi gulyoke gulyabye waliwo kino kibatera okugamba kwezi ensi ez'amaanyi nti ennyonyi emizinga biki ebyo byonna ebintu ebyokulwanyisa ebyomu bbanga tebisobola kuyingira mu airspace y'ensi wabeerawo ebintu ebigitangira nga bwogamba nti tuddaano ewaffe nti bullet proof tekkiriza kaziri bazita defense system ezibeera zitangira ebyomu bbanga buli ggwanga lisinziira ku maanyi ge lirina Iran ebiyina bayirayo ku bimu ebisinze okukuumira Iran mu lutalo luno okubanga ebyokulwanyisa ebisinga yebyekolera mu ggwanga lyayo nti bw'obeera nga ebyokulwanyisa by'olwana n'eggwanga eddala gw'obyekolera kikaluubiriza eggwanga eddala okumanya amaanyi g'olina naye bw'obeera nga osuubira bisuubula eby'amaanyi nga olaba eggwanga lya Uganda nti kyanguyirwa nnyo omuntu gw'ogenda olwana naye okugenda ku katale gy'ogula ebintu ebyo n'amanya Uganda byakulwanyisa ki byegula era mu sitowa yayo eyinamu byenkana ki egula gurunedi kikaaki egula bizinga kikaaki kati bagenda okukulumba nga bamanyi amaanyi g'olina nti yagula ennyonyi kikabwe ekiti yagula ennyonyi 14 yagula emizinga bwegiti yagula bwegiti gisobola kuba range ki agenda okulumba nga amanyi emizinga gye wagula n'amaanyi g'olina n'obukosefu bw'osobola omutuusaako ne wakuba awabi naye Iran yensonga lwaki nti Israeli yakalubiriziddwa nnyo okukwata emizinga gino obadde ombooza ku defense system ez'omubbanga ezikwata emizinga Iran eziyina era erina ne satellite ezo zisobola okulaba obwengulani abuyingidde naye ate ono akola defense system n'akola omuzinga obw'ennyonyi nagwo agukola okusinziira ku defense system eziri mu nsi akola abitinga defense system nti nkoleza omuzinga gwange gusobola okupenetratinga defense system y'eggwanga bweriti oba nkoze ennyonyi eno esobola okuyita ku defense system y'eggwanga bweriti nga tebagirabye so kati bonna baba bakozesa teknologiya bakola teknologiya ow'ekika ekyawaggulu okusinziira ku ggwanga buli omu ly'aba ayagala okulumba kati Iran yasooka naye emizinga gye yakuba ku Isirayiri yali tegigezesangako yasooka nekasuka emizinga egyasooka Isirayiri defense system n'egikwata kati nejjayo emizinga gikamenyo gyebadde etegezesangako naye nga bannasayansi mu kugikola bagamba zisobola okukola kino zisobola okuyita ku defense system zisobola okukola kino Israel ina defense systems nnya bw'oyita kweno enejja gulaba bw'oyita kweno enejja gulaba bw'oyita kweno enejja gufreezinga n'emizinga Iran kati gyekuba ku Israel gyonna zibiitinga defense system eza Israel kitegeeza bate kyalina maanyi gasobola kwerwanako olutalo luno ekisooka ya Amerika we yamaze okukuba neweerezaawo obubaka eri ggwanga lya Iran negamba fe omulimu gwe tubadde twagala
kuba bifo gyokolera nuclear era kati ekyaffe kiwedde tetugenda kuddamu kulumba mpozi nga totulumbye n'okuba oba enkambi zaffe ez'amagye eziri mu mawanga ga Buwarabu tukoze kyaffe President wa Iran siyo naakuze mu myaka bamuta supreme leader kiringa wolaba nti waliwo amawanga agafugibwa obwakabaka nti olaba wabaayo kabaka ne wabaawo ne prime minister kati ono president naye president ate wabeerawo omukulembeze ow'okuntiko oyo ow'ekirevu Ali Khamenei ali mu myaka 80 n'okusoba oyo akyalina kyayagala tayinza okutta obusaala kati okisooka nti mu mwaka gwa 1979 eggwanga lya Iran lwe lyafuna obwetwaze obw'omuggundu kuba baali bakulembera eggwanga lya America obukulembeze obwaliwo nga bukkiriza nnyo mu ggwanga lya America nga n'amakolero agamu gano ne tekinologiya Iran gwekozesa America ye yamutwala Iran mu myaka egyedda kali mu 1979 Iran ne wabawo revolution ne bagoba America aba Canada aba Faransa ensonga lwaki nti investments ez'amaanyi ze balekayo Iran zekozesa ate okuzimba bomu zino eza nuclear n'amaanyi ge bakozesa agamangi n'okukola ebyokulwanyisa kati amawanga g'abazungu ge bagobayo nga gakozeeyo investments zino gakyayina akasajja ku mutima twakolayo amakolero gaffe ne mutufuubutulayo ne mugeddiza yensonga lwaki Iran etiika nti technology America gwe yaleka ekoze bano gwe bongerezaako okuzimba ebyokulwanyisa bamodifyinga era baba bagigenda mpola baba manyi technology gwe baafuna omusajja ono tayinza okuwatulawo olutalo n'Amerika n'agirumbamuuko kubanza ennumba gyalumbamu yannemye otegeera ekisooka Iran kiba kizibu okukasuka omuzinga ne gugenda mugundi mu America wala walako ekisooka nti olaba amawanga gano tulaba firimu nnyingi nga bagamba nti waliyo aliens mu ggulu eyo bwe kibeera nga waliyo planets endala eyo nga kuliko ebitonde nti planet Earth eno esobola okuba nga strategic location Katonda we yagiteeka nago gaba maanyi okimanyi nti omuntu osobola okubeera nga woyimiridde ng'ekifo just position gy'oyimiriddemu yekuwa amaanyi okukuba omuntu oli ne wabeera nga w'amaanyi okukusinga nsobola okuba nga nze nyimiridde ku kafunvu ng'oyimiridde wansi nga wenyimiridde wensobola okukubira punches ku mutwe wadde onsinga amaanyi n'enkuba n'enkuwangula kati Iran position yo tegiyina ate yenjawulo North Korea gyeyina nti America yatya nnyo North Korea olw'ensonga nti strategic location North Korea weeri esobolera ddala butereevu nnyo okukasuka omuzinga ne gugwa mu America ate North Korea ekirala eyina emizinga egy'amaanyi aga nuclear weapon of massive destruction egina yazikola dda America beetangira Iran ekole kati webe egigenda mpola singa Iran akadeka ne badde yina emizinga gy'amaanyi ga nuclear America teyande girumbye omusajja asobola okugwamu eddalwawo n'akasuka omuzinga nagukusuulako kuba eyo bomu ne wabeera nga bagikasuse n'ogamba kankuba ennyonyi eri mu bbanga egyetisse weegenda okugwa wonna abantu oba ogenda kubatta busi kati America wano North Korea we yasingira ku US n'amawanga amalala nti yo yagenda okwogera nti ekola nuclear nga yamala dde okuweesa bomu ate mukulembeze wa North Korea yo mupangulukufu era olutalo Kim Jo oyo era America tekyasobola kubaako kyegamba Kim okujjako okutula ku mmeeza ne bateesa okwesula mu jjulume akadde ako n'aba kuwasuula bomu eyo asobola ogiswa ne North Korea nti yakola emizinga gye bayita intercontinental ballistic missile digine emizinga gisobola okuva ku continent Africa ne gigwa mu continent Europe yensonga lwaki bagiyita intercontinental giyita mu bagukasuka nga bali Uganda giyita mu continent ne gukuba mu Bufaransa ate nga balina coordinates zibanyize nti twagala mu kibuga Paris ate Iran teguyina Uganda ebiri nagwo Uganda tetulina Uganda kyesobola okukola Israeli ngana labye nafu nnyo Iran ngeje gikoseza Israeli bagiyambako ebyokulwanyisa Israeli byeyina America yegibijiwa kyokka kyewunyisa Israeli eyina nuclear nuclear warheads ezirina naye bo bali abawulyambu ba mawanga g'amaanyi bo bagamba nti ffe tusobola okwefuga obutakozesa migundi gino nuclear ono naye omanye omunafu bw'omukuba n'omutuusa ku kisenge
bw'abeera ng'alina kiso asobola kikugjayo n'akikufumita naye ng'ate nze sobola kujjayo kikufumita kati bagamba nti eggwanga erinafu libeera ne nuclear warheads zino osobola oddinyigiriza okulituusa ku kisenge ne lijjayo bomu ne ligisuula ku ggwanga eddala abantu ne bafa so ensonga lwaki bagezaako okutangira embeera eno naye ng'eggwanga lya Iran ddyo amaanyi ge liraze lwakwekolera byakulwanyisa nti Israeli tesobola kumanya mu stowa ya Iran mulimu byakulwanyisa ki ebirala era yali tesobola nti Iran esobola okukasuka omuzinga mu ggwanga lyabwe ne gutuuka wansi ne gukuba abantu batta kati America yamaze okukuba empuku ziri Trump ye n'avaayo n'agamba nti omulimu yo Trump yavudde n'agamba nti omulimu twagukoze era empuku zonna twazikubye ne tuzisaanyaawo naye yo ekitongole kivunaanyizibwa ku nuclear mu ggwanga lya Iran kyavudde ne kigumya bannansi ne kigamba nti kituufu America yasudde bbomu ku makolero gaffe naye tulwabaddewo kukosebwa kw'amaanyi era bitanka omuli nuclear waffe tebyayabise tebyakulukuse kuba singa America bwekiba nga kituufu yakubye empuku zino nga tanka zino zayabise abantu bonna abeetoolodde baba bali mu kukosebwa kw'amaanyi kuba omuko ogwo kuba tegulina kuba exposed eri abantu byali Japan nti ebbanga ne liyita abantu bazaala abantu ba bitundu abamu ne batuuka n'okugamba nti oba n'Abajapani okutandika okubanga bamaaso matono gava ku bbomu eyo omukka guli naye nga si bwe kiri so tugamba nti nga tuwumba mu olutalo luno Iran ne Israeli yakadde kano bakyagenda mu maaso n'okulwana kuba America yamaze okuba empuku ziri ekiro ekyo kye kimu Iran n'esitula emizinga gyayo ne yeesasuliza Israeli era ekibuga Tel Aviv n'akadde kano gikyali miranga bwe bamaze ogikuba negamba onkubye nze kankube munywanyiwo okiwulira ye munywanyi ne bamufukumulako ebizuka akadde kano ali mu maziga okay tujja kuba tubaddiza katabira awo wennyini tujja kuba tuleeta mpolampola buli kigenda mu maaso katabira nga tuwumba tuyakumba nekyabadde kalebero wali twebaza abakuumaddembe tibasobodde okukwata eyabadde agenda okukwata nga atulisa bannakaleerwe munnange kubye tulaba eri ate betulanga bitandise okuyingira eno akuba nti nekituyamba tugenda okuba tuba tuli awo omwogezi n'avaayo n'agamba nti kibomu kyabadde kijingire tugawo nno at least kuba ekijingirire kibanga ate kiri ekyaddala kuba ekyaddala ne muba mu firimu ekuba n'okaba bannaye nakafirimu enaku zakadde katambula ka final destination kano kakapya olabira ddala n'okaba bannaye okufa kuno ate kuzibu nnyo so twebaza abakuumaddembe tosobola kubypassinga kufa twebaza abakuumaddembe abasobodde okubanga ate mwakutta omukyalo oyo sorry bamumwasa omukyalo oyo yabadde agenda okutta enkuyanja so ku nsi ya Katonda eno ne mu constitution teri muntu aweebwa lukusa kujjawo muntu mbulamu bwa muntu mulala ekisoboka nayinza okuba atagenda kutta bangi kataba akatali ke kaleerwe kabamu abantu talina mu lukusa lutta mulala n'omuntu talina lukusa lutta muntu mulala obwo buyinza Katonda yekka yabuyina era bw'okozesa olukujjukujju oba n'ogamba nti etteeka limpadde notta omuntu omulala ebitabo ebitukufu kye bitugamba nti Katonda gyali bwe kiba kituufu nga gyali Katonda aba alina okuvunaana ensonga lwaki amawanga agasinga gajjawo obulabba olukusa lw'olina osobola obbonereza naye tolina buyinza kutta muntu kujjawo obulamu bwa muntu mulala so kati bw'ogamba nti weebaziza ab'ebyokwerinda ekirala omuntu kale wasobola okubeerawo excuse y'okutta naye ng'omuntu amaze kuyita mu mateeka ng'omusango gumusse mu vvi naye tetusobola kulaba muntu ng'agenda ne bbomu katabira nitugamba tulinde tumutwale mu mateeka oyo oba onomutwala ddi mu mateeka bbomu yabadde agyetisse ku mutwe ng'egenda eyakakataala nti buli omu yabadde agiraba nti ku mutwe kuliko bbomu ab'ebyokwerinda balina intelligence yaabwe banoonyereza ne balaba intelligence ne detekita byanjawulo kitegedde nti bw'obeera nga ddala osobola okuba ng'ofunye intelligence yo nti omuntu yetisse bbomu naye byonna bibeera byakuteebereza kaseta ottira omuntu mu kuteebereza ne mu kkooti ne mu mateeka gano agensi baba bajja kuvunaana naye abakyala ababenyigidde nnyo okwetikka bbomu n'eri waliyo mukyala ate nze abakyala mbatya ku bintu ng'ebyo kuba abakyala obalaba katabi omukyala ayinza okuzaalira omwana ne tubayita bannakazadde b'eggwanga nenda yeekyayo akwata omwana namusula mu ttooyi olaba nga tubadde twogera ku lutalo lwa
America, Israel ne Iran. Mu nsi yonna wewabeerawo abantu awabaluseewo olutalo obanga waliwo abantu abanoonya okubeerawo mu byonna ekintu ekisooka okufa ge mazima. Bw'wabanga waliwo olutalo mu nsi yonna obanga waliwo abantu abalina bye baagala okutuukako ekisooka okufa ge mazima. Era kasita otandika okuwuliriza oluuyi luli n'oluuyi luno kizibu kyakuwulira amazima gava mu muntu. Kati mugambe Donald Trump yagambye nti enfo baazikubye ne bazisaanyaawo naye nga n'emizinga gye bagambye gye baazikubisizo zisaanyaawo babadde tebagigezesangako kati okakasuta nti ziba zaasaanyeewo. Kati amazima mu nsi kizibu kyakugafuna. Kati wano kituufu ogambye nti abakyala beenyigidde nnyo mu kutega bbomu n'okusaanyaawo abantu naye gwe okakasa butuufu singa abantu bano bakwatibwa ne baleetebwa mu kkooti ne zibasingisa omusango awo kisobola okukkirizibwa. Naye kati bwe kibeera ku bakale we baamukubye bbomu yalagiddwa nti yiino ebyakwerinda tebabiraga bantu. Omulundi guli nga bakuleetera omuntu eyafudde gy'ava gy'azaalwa ne gy'akoma okulabikirako. Anti mwabikubamu nnyo ebitwini anti banguye okwogera. Omuntu bw'abeera nga bbomu emukubye n'asaanawo nga bufiififi akadde akojjawo ekifaananyi kye. Baali bamugoberera oli Aluwa oli bali abaafiira wali eri mu biseera bya Namugongo. Abo baali babagoberera. Omanyi be bayita abatujju. Wali owuliddeko terrorist afa yekka gwe mu nsi yonna gy'obadde. Wali owuliddeko n'agamba terrorist babadde bamugoba bbomu n'agyenyigirako. Kati ne mbayimbi mulimu upcoming ne artist oli aluddewo kati bano oyinza okuba ba upcoming terrorist. Ba upcoming nga baagala owaayo obulamu bwabwe bafe bokka. Kibayita omutujju. Omutujju yasobola okujja mu bantu natta abantu bonna ababaddewo oba abamulinaanye bonna. Naye ate abantu kye basinga okwerabira nti osooka n'otunuulira omuntu kiki ekifuula omuntu omutujju. Abamerika basinga nnyo okuvumirira abawala baabwe ku nsonga z'obutujju. Naye nze omuntu sooka otunuulire ye obulumi bwe buliriddawa. Bwe kibeera nkansookere lwaki obulumi bwo exposing bw'oyaga kutta kansookere kankubuuze kati bw'onganje obulumi bw'omuntu omutujju mbw alina obulumi bwe kati lwaki atabutwala atattiremu abalala abatabuliiko. Ensonga eyo yennyini. Amerika yalumba Afghanistan n'emalayo emyaka 2 netta bannansi. Amerika yayingira Iraq n'etwalayo obulumbaganyi n'ekuba ebizimbe netta bannansi. Kati yo abantu be yajja okutta baali bagikoze eki? Kati lwaki gwe omuyiraaka eyalina famire ye y'abantu 10 nga bamuyimirizaawo Amerika nejja ne basuulako bbomu omwana omu n'alama n'ebikolobero ebirala byekoze. Omuntu oyo waabanga alina ensonga ze n'atawulirizibwa lwaki ataalibwa nti mutujju naye nga zo okwesasuza? Bw'obeera gwe nnumbye wange n'onkubirayo emiggo nontemako n'omukono nga sirina kyekoze olw'okuba mbu mukyala wazze ne yeekweka ewange nonkuba nontemako n'omukono. Lwaki omwana wange wajjewo nakubakaana k'empi owulira ennaku ng'ekuluma? Sooka onoonye naye bano abantu abayisa bwe bati obuzibu bwavaawa aje ffenna tuli bantu. N'abayitibwa abatujju nabo bantu nabo baba n'obulumi bwabwe. Ofuddeyo okusooka okutuula mu kkaanye mulabe engeri gye musobola okumalawo obuzibu obutakkaanya obuliwo wakati wo n'abantu abakutuusaako obuzibu. Mu byonna ekyo kiba kirina osooka okukolebwa. Omutujju muntu n'abantu bagenda okutuusaako obulabe nabo bantu n'obuzibu bwagamba bwayina nabo bwamutuusibwako bantu. Waliwo osoose n'oteekawo embeera ey'okuteesa wakati wo n'abantu bolinako obutakkaanya. Ebyo byonna bireme kubaawo. Gwe lwaki oyagala ogenda ositule ogende obatirimbulire eri gwobeere mu safe zone olowooze nti basobola kukwatako. Okay, tumbe sibula batulaba tusobola okuba ate tujja kuba tukomawo. Ababadde batulaba ku Lubalusewa TV mubale kutugoberera. Nze Muhammad Katabira kansuubire nti ebintu bye twogedde wantu ebina bye bigenda kukosa. Bwe bikukosezza kitegeeza ndowooza kuba tetwogedde kulumya muntu kitegeeza gw'owuli ate akayinja tukasudde mu ngatto yo naye buli omu aba n'endowooza. Endowooza gye mpadde njiwadde nga
omuntu engeri gye ndabamu ebintu ate mu perspective ey'amawulire. Nze Muhammad Katabira akumata kumira mpeera. Ajisa mwenge gange program nsonga ku nsonga tubadde ne Katabira Muhammad wali ku production twina Waswabeka Sentongo. Mwebali nnyo mwebali ddala mwebali kutwagala mwebali kutugoberera mwebali kusubscribing ali ku YouTube ku likinga commentinga byonna bye mukola byonna tubiraba nenga mwebali nnyo mwebali ddala tujja kusuka wano atakumira mpeera abatukumira. Lubalusewa TV mazima ku mazima.